ألست الذي قربت قوما فوفقوا ووفقتهم حتى أنابوا وأسلموا. إلهنا عاملنا بما أنت له وسامح وسلمنا أنت المسلم. ثم أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، الرحمة المهداة، النعمة المزداء، السراج المنير، سر النبوة في الدنيا والآخرة، الذي أضاء بين كنعان وبصراها وشك إيوان كسرى، وصلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. يقول جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقد أقده ثم نفث فيه فقد أشرك، ومن أشرك فقد كفر، ومن وكل على شيء وكل إليه. بقنا بيتيبوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأل الله سبحانه وتعالى بسيم أتابع وبرونج وبكم أنا مجفوشنو. سأل الله سبحانه وتعالى سبارك كبتيسي تيسي نفي أبتدوك سما نمشايخي أبتين دي زورو جندو الشيخ وانغ متازين وياتو سدا دكتور. سأل الله سبحانه وتعالى بسيمه درس يفي ايتباع الأقد. أقد جمع أقدة. أقد كتغزي بفوندي كوا جمع أبونج كبايتا أقد، مفرد كبايتا أقدة اتشي فوندي كوا. وكلمة أقدة اتشغامبو كفوندي كوا مرغاندا ومروارابو كيتبا أقد نغا mu Qur'an al-Karim nga uqda mu njogere ez'enjawulo oba mu ayati ez'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. هذا اتشجع مصيغه يا جمع ومن شر النفاثات في العقد. nga twogere bifundikwa birina emiteeko giri esatu. Uqdatun shirikiyatun, ekifundikwa ekitambulira mu mbeera ya shiriki oba mu mbeera y'eddogo. Adamu bye bakozesa mu mbeera y'okusumika, bye bakozesa mu mbeera y'okuloga, bye bakozesa mu mbeera y'okuba nga batuusa obulabe ku baana Adamu, mu mbeera y'okuba nga bayambibwako shaitan n'okwesiga amajinni n'okwesiga kye muyita lubaale. Ne wajja uqdatun nga kitegeeza okulayira. Allah kyakozesa mu Qur'an al-Karim: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. الله سبحانه وتعالى tabakwata misango gyakuba nti abaana Adamu bayina ebirayiro bye bakoze, wabula kwe kuba nti abaana Adamu bava ku ndagaano z'ebirayiro bye bakoze ki bye bakoze bima aqadtum al-ayman. wa hadha kalimatu uqda. ne wajja ibara oba aya obujuzi obwa butegeeza okuba nti ekifundikwa kwe kuba nti omwana Adamu yaqidu uqda, akola ekifundikwa oba endagaano mu nikah kye bayita aqidu an-nikah. Aqidu an-nikah ekifundikwa ky'okukola ki ekyokuwasa oba ekyokuwoowa. Ntegerekese kati oyinza okuya nga boogera ku kifundikwa n'ogamba nti obusamu bulina embeera y'okufundikwa oba y'ekifundikwa. Naam, wa mu mbeera ki tuyina uqdatun
okuba nti omuntu akola okulayira oba ekifundikwa ku ndagaano gy'aba akoze bima aqadtum al aiman okuba nti omwadamu alayidde nti ngenda kukola kino. Lwaki kiyitibwa kifundikwa? Ku lw'okubanga mba mukoze endagaano ey'okwogera wakati wo n'oyo gw'okola ki gw'oyogera naye nga bba abazungu kasitakukwata mu ngalo kitegeeza nti ddiiru ekoze eki ewedde, era kasitakukwata nga deal kubanga akwase muki mu ngalo, era agamba nti I shook my hands with him, namukwase muki mu ngalo, nekitegeeza nti ndagaano. Era y'ensonga kimakidu nikah okuwoowa tukwata mu ngalo. Ne bagamba ti nedda tubagatta ala kitaabi wa sunna mugobera Qur'an al-Karim haditha Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era tubagatta bi amrin min Allah wa rasulih olw'ekiragiro okuva eri Allah ne Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kyemmanya wali waadih mu kusaanuusa bwino oyo ntegerekese. Ne tujja ne kye bayita uqad oba uqdatun shirikiyya, ebifundiko ebikolebwa mu mbeera y'okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala era mu mbeera ya shiriki, ng'ebyo bingi era abaanadamu baabikolanga mu mbeera y'obuto ne mu mbeera y'okuba nti abaanadamu balowooza nti wekirina okuba. Bangi abaanadamu baasibanga essenke ng'aludde ku luzzi, ne bamugamba siba essenke maama waaleme kukola ki? Kukuba. Mubijjukira ebyo? Masha Allah. N'olisiba ate n'olisiba n'ojja ssaawa emu ate nakkuba nzibu, ku lw'okubanga walowoozanga nti olwo omusibe tagenda kukola ki? Kukuba. Abakozesa uqad mu mbeera y'okubanga basiba abaana baleme funa mbuto ku lujja, uqdatun shirikiyya, nga bakola ebifundiko ebyokugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala nga bakozesa ekigoye omukyala kye yeesaayo ng'agenda mu nsonga ze ezikola ki? Ezisooka. Ne bakikolerako eddaga ne bamusiba aleme funa lubuto nga ne bwayenda. Salaamu alaikum. Oneerezeewa eyiwaliyo nkweraliikirira ndi mabega tonsiba ekifundikwa. Salaamu alaikum. Omusajja mukulu asobedde ayinza okisiba ku kitambaala, yagambye kana agenda kukassa ku kirevu, ekirevu kyange akissa ku kifundikwa. Kati uqdatun shirikiyya wetwogera ku bifundikwa yenkola abamu gye baakolanga ne mulowooza nti embeera ya buwangaazi ki? Buwangaazi bwaffe. Osibye ennyoko oba kitaawe aleme kukuba, osibye muwala ayenda aleme kufunya lubuta ku luki? Ku lujja. Era we wava kye bayita okuba nti omukyala wa lwazi oba tayinza kukola nsonga za buki? Za bufumbo. Ne wajja uqad ezikolebwa mu mbeera gye mugamba ey'okusumika al-irith ashirikiyya, okusika okwa shiriki mwe kye muyita mu Luganda okusumika, nga bamusibye ekifundikwa ku lubugo bulungi nnyo ne bakifundikira era ne bamulayiza ebigambo ebyaki? Ebyenjawulo. Tukusiba ekifundikwa kino obeere wamu n'emizimu gy'abajjajjaabo lubaala kulembere, ne tukwasa effumu likwate n'amaanyi ekiraga obuyinza. Effumu eno wansi litula ne lifumita ekiraga nti onywedde, ate waggulu lisongovu, yenna anaakulumba omufumitenga. Ebyogerebwa mu nnyimbe ne baga tumusibye ekiki? Ekifundikwa. Era nga bino byokutte bye bigenda okuyambako okulwana bonna abanakubonyaabonya n'abanaakulwana, bakiyita uqdatun shirikiyya. Ne wajja ekitibwa uqdatun as-sihr, abadde okubanga bakola ebifundikwa mu mbeera y'eddogo, era muwe kye muyita superlock. Omusajja tayinza kuwasa, oyo ayinza okunzaako nedda, namumala dda namussaako ejjinja zito. Abo nno babikola mu mbeera y'okubanga bakozesa amazzi g'omusajja nga yeegasse n'omukyala agamuvaamu, kuba abasajja bangi tebaagala kunaaba nga amaze okwegatta, baagala nnyo basiimuula. Oli agweri bw'ati nga nkoko oba mbwa, ne bamusiimuula ago amazzi n'akozesa Abaganda ke bayita enkumbi, n'akolerako eddogo nga ne bw'ogenda eri omukyala omulala toyinza kusituka. Lwaki mba nnyonnyola ensonga ezo? Ng'eyo yonna introduction, tamhid, yani utangulizi, ili tuingie katika masala kwa hali ewe nzuri kabisa, ili muweze kunisoma tuwe sambamba katika masala. Musobola okubanga tuli ffenna twogera kifundikwa n'ebyo ebikiseeka byategeeza oba ntegerekese netwogera ku kifundikwa. Mulimu embeera ey'okugamba nti omukyala atadde ku musajja superlock, oba nti amusibidde ayagale ye yekka, tibaagalana batta omukago. Ebyo nnabamanyi okukozesa omusaayi ng'akusaze ku ngalo
n'agatta n'omuki n'omusaayi gwe si bwe kiri ne bayogera ebigambo okugamba nti bagenda kuba bonna batta omukogo sirikutanga tolintanga mu nkuba mu kasana mu bwavu mu bugagga mu siriimu mu bulwadde mu nziku muki wabula ate shariya yo tegamba nti gwewasizza olina mufiirako bufiizi nedda waba alina obuzibu muteeke abaana basobola obuzibu bwe bamukole ki bamutwale wabula embeera yonna etandika mu mbeera y'okuba nti abaana adamu bafuna kye bayita alwahyu min ashaitan obubaka okuva eri ki okuva eri shaitaani shaitaani yo teyina mubaka nga nabbi nti atumiddwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wabula shaitan ekozesa amakuba ag'enjawulo ekozesa abaana adamu oba okukozesa kye bayita wasawis okubuzaabuza abaana adamu mubassamu information ey'enjawulo وقد صدق ذلك ربنا تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يشوغل كل يولا بان ادم متكي ريغامنت ولقد صدق عليهم ابليس ظن شيطان استنبان توندوزا era teri abantu gye basoma mbeera ya mmindi mbeera ya kugamba nti omuntu waba apamye ku mulyango gosala mubbi nejjirita mbeera ya kwekweya ku nnyumba nedda bal wabula saddaka alaihim boliiso bonna shaitaani ebassaamu ki endowooza ne bakola agafaanako bwe gatyo. Salaamu alaikum. kati wahyu obubaka okuva eri shaitaani muyingiramu wasawis. Allah mu Qur'an al-Karim nassa ala dhalik yakinyonyola nga nyola abaana adamu we yagamba nti qul a'udhu birabbi nnas maliki nnas ilahi nnas min sharri waswasi khannas. nga kye bayita khannas ye muntu w'ow'omunda oba ye kariinu yo oba kyekikuleetera endowooza ey'okubiri ngende mu darasa oba ngende mu lumbe mpulira nga ayina emitima ebiri ekyo ekyoku kye bayita wasawisi shaitan kwe bayita okuba nti shaitan yebuzaabuza omwana adamu ng'omujja ku mazima omujja ku kituufu kye bayita al khabar information eva eri shaitan. Allah kye yagamba mu Qur'an al-Karim n'agamba min sharrin waswasil khannas kyekigendako kye bayita wasawis okubuzaabuzibwa oba embeera ey'okugattako Allah oba entegeera ey'akalogo kawala kalenzi mu mbeera efaanako kye baganda bange. Allah muqani yaleeta amakubo ag'enjawulo yagamba nti qul a'udhu bagambe neewogoma birabbi nnas eri omulezi w'abaana adamu maliki nnas omufuzi waabwe ilahi nnas gwe balina okusinza min sharrin waswasi lkhannas okuva eri akabi konna akatambulira mu kubuzaabuza kwa shaitan okubanga essaagalowooza ag'enjawulo bisiyaga mmindi lumbe kola ki kwekweya ku nnyumba kulya mayirungi kunywa njaga waswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas oyo naleeta agaboozi n'entegeera ebuzaabuza nze tebangattako bwanangattako ajja kukiraba nze tebangattikanga katogo nze tebangattikanga ki bannange tebakugatta otya tebakugattako otya oliko ekikyamu nga nawe weegattako neyokuba meekaafu noweegattako n'ofuuwa emmindi noweegattako n'onaaba noweegattako lwaki mukangakanga netebangattako tebagattako batya atagattibwako ali omu yekka Allah subhanahu wa ta'ala. min sharri alwaswasi alkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas yuwaswisu fi suduri nnas kyebayita alwahyu min ashaitan entegeera shaitaani gyefiidinga miki mitima gy'abaana adamu ng'ekozesa amakubo min aljinnati mu majinni lubaale gwe musamirira wannas n'abaana adamu be mwagala ennyo abagamba agagambo tinedda omusajja tabeerawo yekka era nze musajja wange talya mmere enjereere nina omutyuninga tanywa mazzi meereere nina omutyuka gwe butunda tanaabirawo wakiri era anaabaddagala abasajja si bangu namutereeza mangu myaljinnati wannas. nga shaitaani kyesinga okukwesanga ekyokulwanyisa beffe bennyini abaana adamu ebbanga lyemmala nga mwesambya rabbuna tabaraka wa taala kata mwesamba Allah gamakubo shaitaani gekwesa agettabbwa ennyo okukosa abaana adamu abalala olwaki kulwokuba nga twoga olulimi lwe lutya lwe lumu tulina entegeera eyagala okufaanagana badinange ffena tuli bantu shaitaani neeyingirawo nejja omulabe mu bantu bennyini bakosa abantu bannaabwe kulwokuba nga min sharrin waswasi lkhannas alladhi yuwaswisu fi suduri nnas min aljinnati okuva eri amajinni rubale minal jinnati okuva eri akabwa kaganda minal jinnati okuva eri ani okuva eri omuti nakayima minal jinnati okuva eri ani okuva eri mama fiina minal jinnati okuva eri amajinni wannas
n'abaana Adamu tuli ffenna tukosa mbamba. Kati mba njagala abaana Adamu mu mbeera y'okuba ntuyingira mu masala nga tegere bulungi. Ng'endagaano zikolebwa abantu bazikola n'abantu baloge gundi ntegerekese. Omwana akola endagaano n'eshayatin ng'ayina by'ayagala, imma bugagga ambe bakakuba wala baabwe, alabe bakakuba nnyazaala baabwe, alabe ganzika kuba maama baabwe. Olw'ensonga shayitaani yamugamba ofuna obugagga oyina kubanga weebaka ku nnyoko. Kati ebifundikwa bya miteeko ebiri. Miteeko emeka? Egivaamu emiteeko emiyala. O kye bayita uqdatun nga kifundikwa, wabula nga kifundikwa kawuli nga kigambo. Nga kiki? Kigambo. Oyogedde ekigambo. Era waliwo abaloga nga boogedde buki? Boogezi. Genda kebutalejja mu banyoli bajja kunnyonnyola ng'ayogedde buki? N'ekifundikwa ng'oli asooka kubaako kyakola. Imma asibye ekigoye n'akisibiramu ki? Olya omusulo gwa pusi, kigoye akitaddemu ki? Enviri ze ez'omunkwawa, kigoye akitaddemu ki? Amaaso ga namunye, kifundikwa akitaddemu ki? Tifenna akitaddemu obugere bw'enkoko, kifundikwa akitaddemu ki? Omumwa gw'ejjuba. Kati waliwo nga kifundikwa kawuli, weetalaatala ki? Kwewuniza omusulo gwa kapa gw'oyogedde gwali ogulabyeko. Ayagala tukozese gugwe. Salaamu alaikum. Kati ebigambo mbanna aqida ebikozesebwa nga biraga okukola endagaano n'eshayatini nga bigambo biyitibwa ekifundikwa. Ntegerekese oyinza okugamba ekyalina kye yali akoze awo namwalabi ng'ayogera nga bigambo byayogedde wabula nga talina kikolwa kyakoze eki kyakoze. Bitwalibwa okuba nti eyo ndagaano gyakoze n'amajini oba ndagaano gyakoze nga ya shiriki. Ntegerekese ne wabeerawo ekifundikwa ekifundi omuntu kyakola wabula ng'agasse bimeka? Bibiri. Tufenna ayina enviri z'omuntu zasibye, ayina obugere bw'enkoko bwasibye, ayina amaaso g'ejjuba gakoze eki gasibye mu kiwuzi nga kifundikwa ng'ayina byakozesezza ebyenjawulo wabula ate n'abaako n'ebigambo byakola ki? Wa annahu kana rijal min al-ins ya'uduna birijal min al-jinni fazaduhum rahaqa. Waliwo abaana Adamu bakola endagaano n'amajini beesiga shayatin okubaako bye baagala okufuna, omuli femu ebitiibwa, omuli yani kutafuta utajiri, yani jina lako kuvuma, unataka kujulika. You need fame, you want to be rich, you want to become a tycoon. Are you getting me? Nawabanga akola endagaano n'amajini kulw'okubanga ayina ebigendererwa ebyaki ebyenjawulo. Allah kyagamba nti annahu kana rijal min al-ins wa abaana Adamu ya'uduna birijali min al-jinn. Yawaz kwe kubanga beeyambisa bimaana yasta'iinuna beeyambisa amajini nga balina bye baagala naye ku nkomerero Katolo bw'ama yagamba ebbanga lyensamiridde lubaye talina kyampadde okujjako okunzijjako amaanyi g'ekisajja. Yabyogera ku mawulire. Kati Allah kyagamba nti fazaaduhum rahaqa. Enkomerero ne w'okola endagaano n'eshayatin ofundikirwa oli wa waki? Oli wa wansi, ofundikirwa onyoomeddwa. Sheikh ayita hadithi ya Jabir yagamba nti inna iblis Rasul sallallahu alayhi wa sallam yabanyumya nti shaytan yada'u kursi assa namulondo ye ala alma bimaana albahr ku nnyanja, assa ekitebe kye ku nnyanja, assa ekituuti kye kuki ku nnyanja, wa yab'ath saraya n'atuma abakozi. Era eyo hadithi eraga nti shaytan eyina puroguramu ez'enjawulo bwekozesa ekkubo lya wasaawisi okutuninga ku kaliinuyo, okutuninga ku kannaasiyo n'otabitegeera tifenna eyitira mu baana Adamu woolemwa. Era essaawa embeera ey'enjawulo ne bagamba omukazi mu kuloota nga yeegatta kitegeeza kabaka bulamu amukola ki? Amunoonya. Bannange lubaale yamukola ki? Yamuluma. Yab'athu sarayaahu. Eyina ekitebe kyayo ku mazzi kwesinziira okusindika bapikkerere n'abawuzi b'obunyama n'abagikomba ekisinziiro mu bakozi baayo. Ila nawahi rabb mu bitundu ebyenjawulo ebyensi yakun adnahum amalan gwe mulabanga akoze akalimu akatono tifetna aqrabahu fitna ataya abasinga okubanga ayina nga watabbu nnyo nga mu mbeera y'okwawula wakati w'abaagalana abameka ababiri. Ensonga eba ntono nnyo. Omwana tumutwale akwate Qur'an wala tumutwale ku senti najisi, tumutwale akole bw'oti tumutwale ku senti mbizzi.
omukazi mugamba kyone kino shaitaani essaawo nsonga ntono kulwokubanga alfirqatu min ashaitan okwawukana kw'abafumbo kuva eri shaitan olw'ensonga eba ibada nga bwe baawukana buli omu agenda kukola ekibi ekisinga ku ekyo. Anti obadde mufumbo okola ibada z'obufumbo kitegeeza oyinza okudda mu bisiyaga oba gwe okusiyaga oba mukazi wo okwetunda oba gwe ogula bamalaaya. Omu ku bakozi shaitaani beesindika esindika omukozi nga yasoma nnyo intelligence, yasoma nnyo obwongo bw'abaanadamu, yasoma nnyo entegera y'abaanadamu, asindika ow'ettabbu an yufarriqa okubanga ayawula bayina zawjaini wakati w'abafumba bameka ababiri. Era abuuza buli akomyewo pikkeere ti maatha sanata, bw'ovudde wano okoze eki? No n'agamba nedda mubbisizza. Mwana shaitaani negamba nedda nkoze bwe nti, najjimba n'agamba nkoze bwe nti, paka yemu bwegamba nti ngenza okukomawo wano ng'abafumbo tebakyakwatagana. Shaitaani ewaana shaitaani ginnaayo naye gigamba nti ng'oli wa ttabbu nnyo, oli muba, oli kabejja, bino by'okoze byababa. Nemugamba ogenda kunsembera ku ki? Ogenda kunsembera kumpi, ngenda kukuwa entebe ey'enjawulo enziriridde. Sababu nuzul aya egamba nti wattabau ma tatilu shayatin ala mulki Sulaiman. Kimanyikiddwa nti nabiyullah Sulaiman nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala n'omu ku ba anbiya Allah byawa okubanga bafuga ebitonde ebirabwa n'ebitalabwa, n'okuba nti Allah yamuwa okubanga amanyi lughat alhayawanat wattuyur walbahaim, amanyi ennimi ez'ebisolo, ennimi ez'ebinyonyi, ennimi ez'ebitonde ebyenjawulo. Ng'ekigezo ekyali kikummaye kyali kigezo kya ddogo na kigezo kya kuba nti shayatin zirigigiriza abaanadamu okugatta ku Allah n'obbayigiriza okuloga. Zaabayigirizanga zitya? Zajjiranga mu bifaananyi by'abaanadamu. Era mwalabi omukazi gwe bagamba yafudde tulenza simanyi naabula, olwagize ng'alina passport tebagirabangako, olwagize naabula. Nedda. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanyola radwanullahi alaihim n'abagamba hadithi eri Muslim ne Tirmidhi yabagamba lil jannu anwa, amajinni galimu emiteeko, minhum man yahillun wa yad'anun, omwattu agasobola okubira mu bifaananyi by'abaanadamu ng'omanyi nti ono kaamaadi naye nga jjinni eriwadde emiki emirimu okumala ebbanga. Wa minhum, mwaliwo n'amajinni agamu yatiru kattuyur, agabuuka ng'ebiki ng'ebinonyi. Wa minhum hayyat, ate mulimu ebimu nga miki nga misota, wal kilab naki nambwa. Kati namba naakida okuba nti Muhammad mukwe kwa Muhammad yabula tekyewuunyisa kulwokubanga shaitan Allah yaziwa obuyinza okukola tashakkul, okwefaananyiriza n'okubanga ziba mu kifaananyi ky'omwana Adamu amanyikiddwa, wabulanga si yeye. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بمن كبanga abanadamu bayisiza olugayo bannabbi abasooka manyi baga nti aya yaku nabbi Allah Musa alayhi salatu wassalam نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله أما تبيسامبا وكبanga tebagoberera bikabo bya Allah subhanahu wa ta'ala nabiri bitabo Allah byasiza mu Tawrat nabigambo Allah byasiza mu Tawrat. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون نبابيلا ونغبالينغا بجيغا نتمنى بكولاتي تباماني واتبعوا واو للأطف واو ياكويونغا نباغوبيلا ما تتلو الشياطين شيطان زبياسو مسانغا على ملك سليمان كم نبي الله من سليمان وما كفر سليمان سمن تبلانكم كافيري ولكن الشياطين كفروا شيطان زيزا كفورا يعلمون الناس السحر وكيغريزا بكاوغا بنكاكا بمدينة بمو بموانغا باني بمكسا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. البابل نهاروت نماروت بل بملائكة وين بقى ندى بالي بسجبت balongoofu abajeemera Allah subhanahu wa ta'ala ne batandika okubanga nabo basoma ilimu nga bajja kuki ku shayatin nga baali bawandiika kubawangaalira ku lusozi oluyitibwa Babel Mountain mu Luwarabu ekiyitibwa Bibabil oluyitibwa Babil Haruta wa Marut. Wama yuallimani min ahadin, abanadamu kusoma amajini mu kusoma eddogo ku majini gabagambanga ti innama nahnu fitnatun fala takfur, fenno tuli kikemo temukola ki temukafuwala. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. abantu bayiga eddogo mu nnwalo gaagasooka lyeddogo ery'okwawula abaagalana ababiri liba ly'amaanyi nnyo kulwokubanga lissa obukyayi mu mitima ng'abafumba okubanga bafumbirwa
n'omusajja okubanga awasa n'omukyalo okubanga afumbirwa. Waliwo amasanyalaze Allah gagattaawo ng'ofumbo si ssente, y'ensonga lwaki osobola okuwasa ali ejjuba n'olekawo abali entaawo, n'owasa ali embaala n'olekawo abali e Kampala, olw'okubanga emyoyo Allah agikola ki? Agigatta. Emitima Allah agikola ki? Agigatta. Era sihiru tafriq, eddogo eryawula gamu ku madogo agakola ki? Agasooka. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. lwaki byaliwo ebyo? Allah nassa malaika basomesa abaana Adamu oba abasajja abalongoofu basomesa abaana Adamu kye bayita Haruta ne Marut, okubanga basomesa abaana Adamu bawule bayina sihiri wakati w'eddogo wal mu'jiza n'ebyamaki n'ebyamagero. Bawule kubanga embeera y'eddogo omuli okulya amagiyita baddingo mumaani tufetna, ate n'ososema ki? Ennyaanya. Yalidde ki? Yalidde enkoko ate n'afulumya ki? N'afulumya eggi. Abadamu bawule tafriq, bawule yufarriqun, basobola okubanga bawula bayina sihir wakati waki? W'eddogo wal amali shaytaani, n'ebikolwa byaki? Bya shaytaani. إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. mumanye nti eddogo terikosa mwana Adamu yenna okujja ku Allah ng'amaze okukola ki? Amaze okusalawo. Olulimi olulala ekigambo uqdatun oba kye bayita uqad kitegeeza abamu bakiyita arrabd, okusibwa. Ng'okusibwa nawo kulimu embeera oba ebifundikwa birimu embeera ezaki? Ez'enjawulo. Waliwo rabtu esinga okubanga Abadamu ebatambuliramu. Nina hakki bbiri naye weŋŋenda eno ekiyungo kyange ekiwuttanyi kizannya bulungi namba muki? Namba 6. Era emipiira ngikola ki? Ngisaasaanya. Ate bwe nzira eri ewa entaawo ate baba namba 9 ng'ozannya namba 9 ekiyungo. Ebiyungo ng'obimanyi. Agamba yabadde mukono ng'ensonga azikola buki? Agenza okuddawa nga tazikola buki? Bulungi. Kati wona ogenda mu bazungu bajja kugamba nti emisuwa gyakoze eki? Bwe toyinza kwebuuza kizibikirawo wakati mu seeta. Salaamu alaikum. Kati wakyokya rabu nga mu rabu oyo mulimu embeera ez'enjawulo nga nago malogo agakolebwa bannyinaffe nti waaki ne wanaaba muwasizza kale katulabe tajja kwegatta naye anzanyisa nze ow'e Masaka nze yasukka Lwera tajja kugega mu mbeera efaanako bwetyo. Ne wabeerawo embeera eya rabu okuba nti omwana Adamu bakola rabu wabula nga eri ku mukyala, nga omukyala ne waafumbirwa omusajja tayinza kwegatta naki naye agatta amaki? Amagulu mu kye muyita olwazi, wabula agagatta takola ki? Tamanyi. Tuli mu bwino. Tuli muki? Tuli mu bwino. Ntegeeza kale banga ne wajja rabu okubanga ebuliza ddala obwere bw'omukyala nga tebuliiwo, nga ye asobola obbulaba nga afuuyisa wabula nga bbawe tayinza bbulaba nga yeegatta naye. Manyi musajja wange walawo bikutawaanya olumumi lumusumbuwa. Kale tugende mu bwino. Sheekh agamba nti kibayita rabtu yakunu bisababin. Ebiseera ebisinga abantu abasiba abaana Adamu babeera n'ensonga ez'enjawulo era nga bakozesa amakubo ag'enjawulo. Kuba erisooka bakozesa sihiri, eddogo. Ng'eddogo omuntu walikozesa asobola likozesa ng'alina kyatagetinga, imma musajja butamuzzaako tufenna lwaki abana bagundi basoma waje biggwera ng'ate naye limukoze eki? Limukosezza kuba shayitaani tezikuuma ki? Tezikuuma ndagaano. Rasulu sallallahu alaihi wasallam kyagamba nti man aqada uqda yajnasiba ekifundikwa thumma nafatha fihi, oluvannyuma wattu n'akikola ki? N'akifuuwako otulusulusu oba n'akyogerako ebiki? Ebigambo. Fakad ashraka, aba agasse kwani? Ku Allah. Waman ashraka fakad kafara, ate yenna agatta ku Allah aba akoze eki? Aba akaafuwadde. Waman wakkala shay, ate omwadamu abaako kye yeesigamirako. Ejjini lyagamba enkwawa mwako emu. Okitegera? Tomwa the left kwawa, tomwa nkwawa yaki? Ya kkono. Yaali awo enkwawa mwako ya ddyo, tamwa yaki? Ya kkono. Wukkira ilayhi. Waman allaka tamima, na yenna yeesiba kayirizi konna fala atamma Allahu lah, Allah tagenda mumalira ki? Mumalira nsonga ze.
kati sheikh annyonnyola mu mbeera efaana kaga nti ekisooka huwa amil al asasi fi ajzi arrajul kwe kuba nti abantu bakozesa eddogo mbeera y'okuba nti bafuga abasajja mu mbeera an itiyani zawjatihi okuba nti ayinza kugenda eri mukyala we warab an tariqi sihir abasinga bonna abakola embeera y'osiba abasajja oba osiba abakyala ne bakkuba olya ddogo kad yakunu min arrajul kisobola okuba nga musajja yakikoze wa kad yakunu min almar'a asobola okuba nga muki nga mukyala ekkuba eryokubiri bakozesa shayatin okukola nazo endagaano oba kye bayita jinnu al ashiq fakad yashaqu arrajul mar'a kwe kuba nti omusajja asobola okuba nga yegomboddwa jinni ne limuwamba oba oli naali mussaako naaba nga tayinza kukola ki kuwasa nedda nsina budde buwasa olowooza mugezi nnyo yasoma every time I'm busy I don't have time to chase girls sina budde goba bakyala mba bize ekitegeera kyenkola ajust kwesabuna ne kwabwe kubika sabbuuni ng'omanya mulwadde omanya muki mulwadde oba okubanga omusajja bamussaako obwagazi bungi ku mukyala nga tayinza kubaako mukyala mulala gwayinza kulaba nti ono era nga yagamba owanga alimu bameka bana kizibu okuba nga omukyala akola byonna amanyi Quran asala tahajjud ayagala abagenyi ayogera bulungi ayagala abafamireyo mu buliri mulungi afuma bulungi emmere iki amanyi oluzungu amanyi oluwarabu omu tulimba naawe Muhammadi tekiriyo ono amanyi okuŋŋamba owe full package alinga nanansi alya bwawuuta era abasajja bamanyi okusiruwala oli n'agamba omukazi wange byonna abikola bulungi naye tasaala oba oyina jjinni olwedde gw'olina takola ki tasaala kati mbeera efaanako bwekyo ne kireetera okuba nga abaana adamu bayingira mu mbeera yo ga tunoonya ddagala ly'amaanyi ga kiki naye ng'amaanyi agayina wabula najjinni yamukola ki yamutuulako oba okubanga omukyala ayingiza embeera y'eshiriki ewaki sheekhe n'agamba mu mbeera eyo kad yakunu dhalika ekyo nno kyabaakoze kisobola okuleeta nazu lbarakat okugjawo baraka fi umuuri mu mbeera al ushra ez'okuwangaala mu buki mu bufumbo kimanyikiddwa nti tazawwaju fa inna fi ziwaaji baraka muwase mukuwasa mulimu ki mulimu emikisa wambimu ebijja emikisa mu bafumbo kwe kubanga omu ku babiri abaako ezzambi lyayingize waki ewaka imma zina busobola okuba nga bwenzi nga gwe nekirimu bakisako sikaati osooka kinyenyaako sobola okuba nga riba olya buli kimu kyonna n'ebyaloni n'obirya omumwa teguyita ku mbu nga tegwesokodde esobola okuba nga mbeera ya shiriki gy'oleese Allah najja baraka mu kye bayita al ushra empangala y'abafumbo bameka ababiri ntegerekese tuli fenna kati mu mbeera efaanako bwekyo omwana adamu senga ayingira okiingia katika mchezo wa kishirikina kuingiza shiriki katika ndoa lazima baraka zitakuisha katika maisha na lazima utaishi katika maisha tete katika maisha tete kwa sababu wameingiza ushirikina katika ndoa oyingiza obushiriku muki mu bufumbo era ne kireeta shekhe kyagamba n'obulamu bw'omwana adamu okutaataagana olwa hadith egamba nti waman tawakkala ala shay senga obeerako kyoweekola ki kyoweesigamirako bw'oti Allah edduniya agikola kiki agikuteera era nga mubenje bwa shiriki obunene kwe kubanga Allah akuteera edduniya n'oba ng'ofaafaaganyirwa n'oba ng'obonaabona ne mutandika okweyita amannya nze ndi hasira nakuba ekyeyo Japan n'ekikuba Canada n'ekikuba Juba n'ekikuba Jordan n'ekikuba wa Dubai biki ng'oli mu khasara si hasira oli khasara olwaki Allah edduniya agikola ki yagikulekera yajja mubaraka mu buki mu buwangaazi bwo najja mubaraka mu bufumbo kulw'okubanga ta'tamidu weesigamira ku bitali ani ku bitali Allah subhanahu wa ta'ala sheekhe n'aleeta obujulizi obulala n'agamba warubbama asobola okubanga mukyala ayakulemesa abaana bagundi bawala kufumbirwa n'abassaako ejjinni eribakozesa wakad ta'shaq aljin almar'a oba okubanga omukyala assa ku bawala omudibo wabula nga ekkubo lya mudibo lyakozesa gwe bayita omudibo abataddeko bijinni bibakola kiki bibakozesa ng'omusajja ne waabanga amusiimi alabanga omukadde kulw'okubanga ejjinni lissaawo kye bayita alghayra kye muyita obuki obujja manyi bagamba obujja bw'ejjinni bukubisa mu baana adamu emirundi 10 ntegerekese era aligamba ono omukyala wange bana bagundi nga tebafumbirwa kaalabe lwaki azaala abalungi bye mwagala okuba nti mudibya bannange ebiseera ebisinga bye mulaba bye mwagala okuloga Allah yabawa era mbaddu abasinga okwonoona ssente be bassa kapito mu ddogo muyola enfuufu oba otambula oli omubazi ayitiddewa
kati ayinza okuba alinye mu busa bwante woyolamu obusa ayinza okuba atambula nga ayise mu najisi ya mwana ogenda okukola bwoti n'oyola enajisi y'omwana okola otya kabulaza okola otya kabulaza profesa kati mbeera efaanako bwetyo abalogo balina emirimu miki balina emirimu mingi wabula nga tageti yonna tayinza kuwa nsonga ssatu lwaki awalana kubanga ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitab wala almushrikiina tebeegombako bakufaaru wadde basajja bannannyini bitabo wadde abagatta ku Allah wadde baganda bo an yunazzila Allahu alaykum min khayri min rabbikum okubaako akalungi kemufuna okuva eri ani temusobola lwaki wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha ojja kunjoola ebigereke oteega amalusu gange tuifetna abakazi mbu omusajja ayomba nnyo mulogo okwana mbu muterewo akagoye ku ppiro engeregezeeke zigendeko ozikole kiki ozirogere okwo nga mubonaabona nnyo noonya enviirize biki noonya enviirize ez'omunkwawa abashiri kubabonaabona nnyo ku lw'okubanga entegera yaabwe yawaki yawansi kati sheekhe kyagamba kyaba mukukozesa eddogo n'okukozesa shayatin bazisindika eri abaana abawala ne zibasoganya ne balimu okukola ki ofumbirwa oba zisindika eri abantu ba famire ze balimu okukola ki okukulaakulana oba okukozesa eddogo abantu baleme kubanga basoma oba okubaako eddaala lye bakola ki lye batuukako kano kakubeeremu kakole ki mu mazambi agakajegere mulimu ezambi lya shiriki era osobola okuba nga waloga maama wange nange nempasa omukazi nakola ki nandoga ate nowala nnyo lwaki ologa mutabani wange noweerabira nti naawe waloga ddadi wamuwanga obutunda nga bulimu omusula ebbanga ddene n'omuliisanga enajisa esembayo engalanda ebbanga ki ddene kati ate bagiriisa mutabaniwo ate okola ki okyakyalika okola ki okyakyalika olwaki weerabidde nti mu mazambi agakajegere mulimu azina nga bw'oyenda ku banno bajja kwenda ku baana bo nembeeramu ashiriki ebiseera ebisinga omwana omuwala amuyiga ku nnyina oba amuyiga ku ssengaawe oba amuyiga kwani era bajja mukola ku baana bammwe. Salaamu alaikum. Kati wetugamba shaitaani okussa obubaka ku baana Adamu obubaka shaitaani ebussa etya? Shaitaani essa endowooza mu baana Adamu ez'ebika ebyaki? Sheekh esembesa aya egamba nti ashaitaanu yaidukum alfaqr. Shaitaani eraganyisa abantu obuki obwavu. Wallahu yaidukum maghfiratan minhu wa fadla. Ate Allah balaganyisa kubasonyiwa nabbawa biki byengera nabbawa birungi. Ntegerekeza kati shaitaani ekulaga nti bw'onoosadda ogenda kuba mwavu bw'onoowasa ojja kwavu wala nnyo bw'otyali erooni era waliwo agamba agatera otambula teri mugagga okujjawo ng'ali mu looni bonna obamanyi. Kizibu nnyo osanga omuwala nga mbeerera mu kiseera kino gwe mwonoonefu obeera ku mulyango gwa mulago oba kibuli buli akazalibwa kali mbeera ng'ogijjako. Bigambo ebyogerwa okuba nti abaana Adamu bassa amaanyi mu kujogaani Allah subhanahu wa ta'ala. Kati Sheekh yaleeta rabtu n'agireetamu embeera yaga nti warabtu hiya almania. Rabtu kye bayita okugaana oba omuntu okubanga alemesa ekyo ekyengera ayingira mu buyinza bw'okubanga yalowooza yagaba era yajjako ate nga bambi tabikola kiki tabisobola. Lwaki gundi ali bwati? Lwaki agundi ali bwati? Sheekh yagamba nti imma an tamtani almar'a min arrajul, kisobola okubanga omusajja agaana mukyala we wadde yamuwasa. Fatajul mar'a taqum bidhammi alfakhadhayha. Katuli mu bwino otwa tubyogera mu Luganda omukyala n'abanga asobola okuzinga ebiki ebisambi bye ba'daha ila ba'd n'abigatta wamu fala yastati'u arrajul itiyaniha. Omusajja n'abanga tayinza kugenda gyali wa hadha laysa bi iradatiha nga takikoze nga ye yayagala wa innama tasarrufu min aljin wabula nga shaytan ze zikikola. Sekantaawo bwino omulira waawoma tereera nga takikoze nga akola ki awo muwakkalun bisihir. Tunula wano nkuwulira nkulaba mawuledi z'abatawaana nnyo z'aboonoona. Tunula wano ayodda era ndi awo bwino taliiwo waali mulaba. Kati mmwe kye muyite omukyala ow'oluki ow'olwazi wabula asobola okuba nga walwazi ng'ekyo kyakolebwa jjajjaawe aleme kufuna lubuto ku luki ku lujja jjajjaawe n'afa nga teri amanyi gye yamufundikira obanga ekifundikwa yakissa mu ddiiro ate taaba mu kiyungu taata n'amenya ekiki nga tamanyi nti bali bafundikirawo muki muwala we
agamba embeera eyokubiri esobola okuba nga embeera omukyala agikola tagikoze eki tagitegedde wabula nga aliko jinul ashiq au muwakkalun bisihiri obanga ddogo wa hadha naw ogwo omutego guyitibwa asihiru lmania ng'omuwala ne waanaafumbirwa teri musajja agenda kwegatta naye kubanga akaseera we katuuka ok'okutuuka ku nyooge ebisambi abikola kiki abisiba mzee wakazi tuko pamoja nagamba wanao uthani atoe mteko ogwokubiri imma yahdutha laha burud jinsi شديد فلا تشعر باللذة ولا تستجيب لزوجها كأنها قد أخذ حقنة بالنج وهذا ما يسمونه بالربط التبلدي tunula wano kisobola okuba nga omusajja ne bwagenda eri mukyala we talina kyawulira tawuliramu kawomerevu wadde kaffene oba kakamulali salaamu alaikum nga imma banekamulali awooma abamulya si bwe guli kale wadde kawomerevu ka kikajjo oba akaffene oba akennaanansi manyi wagamba ye ekuwoomera nnyo mukyala wo wagamba alinga nnaanansi olya gw'owuuta kakati salaamu alaikum era eyo embeera nekireetera okubanga oba bonna bukodyo obweddogo ne shaitaani okubanga eyawula abagaana abameka nti omusajja agamba sifiiringa mukyala wange oba omukyala ga sifiiringa ani bawe n'abanga ayina obunnyogovu bwe yassa mu kifo ekyo ekyobutonde mbikako mu narawuba kubanga bikutawaanya ekyokusatu yagamba imma yahdutha lilmara annazif athna alamaliya aljinsiya faqat kuba nti omukyala waba agenda oba omusajja mu nsonga ze ez'obufumbo ng'omusajja agenda gyali tuli fenna ate omukyala abanga agenda mu periods yensonga lwaki nabi muhammad saa sallam yatuyigiriza edduwa egamba nti idha ata ahadukum ahla omu waba agenda eri mukyala we agambe nti allahumma jannibna shaitan wa jannibi shaitana ma razaqtana kuba shaitaani mu byesinga ozuganya ku biyungo by'omwana adamu kyekiyungo ekizannya amakkati ye midifirudi ntegerekese kati sheekhe n'agamba nti okuba nti omukyala baawe wagenda okudda oba bagenda okukola ensonga z'omukisenge ng'ate agenda mu nsonga sheekhe yagawa rabutu nazif ekiyitibwa rabutu annazif tuli mu bwina ataani aseka eno giyise enkuuka sihiru nazif oba kye bayita sihiru okuba nti omukyala oyo aliko embeera y'eddogo y'okuba nti agenda mu kyalaalo oba kye bayita ekikulukuto bada alhid ate nga hid yamuvaamu dda awi nifas oba nifas lakin hatha ddam olwogwo omusaayi yanzil fakat gujja buzzi mu kiseera ky'okuba nga omusajja agenda gyakola gyali ekyokuna yagamba nti imma yajida rajul okuba nti omusajja ajja gyali agenda ila almar'a eri omukyala we masdudatun n'asanga ng'ekkubo zibe au rubbama la yajid laha farjan yujami'uha kyogere mu lulimi kyo obanga talina mu kibato mwagenda tamanyi Luganda ngambye mbikeko kati nze mbikako obikako n'okiyita ki mbiseeko kyobula sikyogedde nti muuli oba omusajja n'agendayo mugendayo n'abanga talaba bwere bwa mukyala yaqul ustad abdurazaq nawfal sheikh abdurazaq nawfal yagamba wakad tashiru almar'a kyala basobola okubanga bamuloga ala zawja kubbaawe fatakhtafi nebyekweka alamatiha aljinsiya ebitundu bye ebyekiki ebyekyama mumayizatun maaha tamaman agenda okukwatawo nga walinga kyenyi nga tewali wadde olabuuza nga tewali ki buuza musajja mukulu oli ntegesa kate bange kati mumbeera efaanako bwekyo lwaki omusomo bagunsabye guno nemulaba ngusomesa n'amaanyi ndi ku kontrakiti salaamu alaikum kakati embeera efaanako bwekyo mu ukad mu bifundikwa omukyala asobola okukireetera mu mbeera ey'enjawulo oba omusajja imma ng'ayinza okuba ali ayagala bugagga ntegerekese shayatini zo zizaala buli lukya ntegerekese era shaitaani zikula mu nkula ey'enjawulo asobola okuba nga alina bye yaleeta mu nnyumba ng'anoonya bugagga olw'okuba nti abantu tebaawuliriza bulabe nabbi bweyogera buli mu shiriki na Qur'ani bye yatuuga buli mu kugatta kwani okakkana afunyeyo abaana bamawube okakkana afunyeyo abayiika endusu okakkana afunyeyo abatategeera olwaki kulw'okuba nga shaitaani tewakyesinga kwagala nga fuga kitonde kiyitibwa muntu nga kyatondebwani
Allah subhanahu wa ta'ala. Mumbere efaanako bwekyo uqad abantu bazikola nga yali agendereddemu bugagga, abantu ne bakola endagaano bakola ebifundikwa nga yali agendereddemu tifenna kufuga muki musajja, abantu nakola endagaano nakola shayatin yagendereddemu abaana bafuuke bakiki bamanyi bafuuke bakitalo gye biggweera ng'awungiridde nga n'endagaano ezimu ziba za ttabbu nnyo abakyala ze bakozesa oba abaami mu kuloga abasajja oba abaami mu kuloga abakyala baabwe, ng'omuli ekkubo sheekhe yaleeta eryokuba nti omukyala kataakhudhu almar'a qit'atun min al-lahm, okuba nti omukyala asobola okukwata ekitundu ky'ennyama n'akissa fi farjiha mu bwereere bwe. Bino mbyogedde mu darusu ate nga biriko bwino, era bangi abaliyo bannakyala bannakiganda babimanyi. Mukissa mu bwereere ng'ennyama wagiguze kuki ku makya ne kibeerayo paka woonojja paka woonojja akawungeezi, leka lindako togamba bya ssaawa, paka woonojja akawungeezi, owulira, paka woonokoma wakati kati ate ng'oyagala ennyama girya ku kyeggulo akijjako katono n'afuuyisa n'akikola kiki n'akizaayo, owulira, kati ate bw'okubagamba bebi nina akapiisi ke nakugiddeko ko nakategese mu ntegeka, akyogera mu Luwarabu mu ntegeka nga yaki nga yandawulo n'ogamba kati akijjayo n'akifumbira muki mu nva, wabula ng'ekigendererwa bw'enveeze engeri zinaakuwoomeramu naye bw'atyo abeere ddala bw'atyo ddala ntegedde. Kati mbeera efaanako bwekyo nti omutunuulira amakubo ag'eddogo n'amakubo ab'Adamu ge bakozesa okubaako be baroga n'embeera ya shiriki obulabe bwetutuusaako bye bino wammanga. Ekisooka nga mmaliriza omulaba ono ng'alina bw'awandiika aba ategeeza budde. Ekisooka, salaamu aleikum, ejjawo okwagalana, shiriki ajjawo okwagalana bayina zawjayi, kiyinza obutabeera ssaawa eno oba waka ekibeerawo mu maaso eyo. Ekyokubiri ky'okuleeta ghadabun shadiid, shayitaani esobola okubaako bwereetera obusungu obw'amaanyi. Ojja kusanga nti omuntu wasunguwala, manyi baalaga nti omuntu afuna hararatun, okwokyebwa mu mubiri, n'akyamuka n'ayoga nti oli ayinza mumukomako, kakano ggyeyo jambiya. Omusajja twadde tuli awo, omusajja semaka n'atema nnamaka n'abaana bonna, olwagize naye kennyini neyeetwala ku poliisi. Tembiwulira tembiwulira. Ekyokubiri nazi'ul barakat, ekyokusatu nazi'ul barakat. Sheekh alaga nti shiriki oba embeera y'eddogo ey'okwesiba ku uqad ebifundiko ebyo beeta okuba nti abaana Adamu baraka Allah azibakola kiki azibajjako olw'okubanga balowooza obulungi buli mu ebyo. Obulungi Allah yabussa mbi yannyonnyola mu aya eri mu suratu Baqara we yagamba nti laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib walakinna albirra man amana billah. Obulungi buli kukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wal yawmil akhir wal malaika wal kitab wan nabiyyin wa ata almal ala hubbi dhawi alqurba wal yatama wal masakin wa bin as-sabil was-sa'ilin wa fi ar-riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idha عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فمنبين فانako bwekyo obulungi buli mu salah, buli mu kusaddaaka, buli mu kuyunga Luganda, buli mu kugobera Qur'an al-Karim na hadithi Nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Akabenja akala akatuleetera okubanga shiriki kaleeta yempalana olw'ebigambo shaytaani ze bitambuza. Shaytaani weyogera ebigambo 10 ekituufu bisobola okuba nga biri 10. Onagenze wa jjajja gundi, jjajja kakwawa, jjajja ncaca yaŋŋambye gundi yakuloga, ate bino ne biveeyo, ate yagambye mujjawo yakuloga, ate yagambye omuzzukulu mujja wa jjajjaawo yabali obubi, mujja wa jjajjaawo akwagaza ki? Kubanga obutonde bwazo zirimba nnyo ate zimanye entegera yaffe ki nafu. Omuntu buli wagatta ku Allah nayingira mu shiriki, entegera yeefuka yawaki yawansi. Kye bagamba baŋŋambye mujja wa jjajja wange, anti ffe abazzukulu ab'omugaso tatuli bulungi. Abaffe innama yuridu shaytan eyagala nnyo ayuqia bainakum al-adawa, okubanga essa wakati w'abaana Adamu obulabe. Oba ntegerekese, era muli babi nnyo nnyo. Musinga luze bayogerako ab'emitiyana. Omusajja okujja mu makaago, omusiraamu n'asaba omuwala, gwe n'osalawo okuba nti omuwa oluwombo
omuwala gwatwala ng'ayina kussaamu nviri ze za wala nakwemwankwawa nakwemwa nviri ze zeeri e Masaka azisseemu nakussaamu musolo na najisi olyoka omwana w'omusiraamu azze mu maka go okuwasa alye ne mubigereesa mbu muli ku nkola ya buwangwa kika kyobwo buliisa omwana wange najisi kati waba tateredde oke batera okukola ka backup nagamba munnange senga yampise olwamazewo okisimeka nga 2 oba omwezi oba byonna alina byagala okwongera okuba nga mbangulamu mu nsonga z'ekyesuubo nkyemu mu nsonga z'ekyesuubo senga yazeemu nampita olwo eddogoyi lye eryasoose teryakutte buki kati senga amuyita bakusseko pano beating bakoleko wheel alignment oterere n'omugamba senga yakuyise senga yakuyise kale nagenda ddi ojja genda kati mutwaleyo n'emitwalo 5 omugambe yebale kutendeka bulungi nakutwala mu nsiko kutyaba nakutwala mu kibira kukola ki ebyo byonna bye mugamba lwaki shariya tekkiriza muntu yenna kukwata mu bwereere bwa mukyala mu kyemugamba okyaza ensiko kubanga mu makuba ago ate abamu bakozesaamu embeera y'okuloga we tudda ku baganda baffe imaamu wange ntaawo seka wange lawuba abanyumira ennyo okgenda ku byalo biri ebizibu ebyewabbakuli okitegeera ebyalo byekyanuuna bangi bavaayo tebakyakola ki tebakyategeera wabula ennamula ya sharia alina okukwata mu bwere bw'omuwala tifetna owo ne stage mu sharia omwama takyakkirizibwa kutawaaza mwana muki muwala abambale temukimanyi nga takkirizibwa mukola kiki kwata mu bwerere bwawo ne stage mu sharia nga maama oba tata nga tebakkirizibwa kukwata mu bwerere bwa mwana muki muwala ani akkirizibwa okukwata mu bwerere bw'omuwala yeye kennyini mu mbeera y'okuba nga yerongoosa oba bbaawe abasigadde bonna poteya katono weewali bannyinaffe embeera ey'ennaku ennyo alina kuba bbaawe oba ye kennyini bamaama abali eyo n'alinnya takisi n'agenda simanyi sewawo senga ali eyo owulira senga namazzi simanyi senga ani senga biki senga magejjo n'agenda eyo mu kyalo kiwagenzeewa ati nagenzewa senga eyo mu kyalo eyo ansikambule tamanyi na kunaaba janaba tamanyi na kufuna wuzu oshegera tamanyi na kufuna wuzu omukyala omufumbo oba omwana omuwala omusiraamu weegayuule bwoti nga weegaayo omuntu gw'otamanyi baprofesa naawe taata w'omuwala agolindako mukubakamazi ensonzi bikonko bali bagabe twazze kusoma nga zijja kuggwedda lindako onangamba obudde buweddeyo ate gwe mukubakamba okujjawo ng'omugjawo atalina buyinza bamugambye ki kati akawogenda salaamu alaikum ebituswaza bye bino owulira nze taata mariyamu nze taata ani mariyamu agende mu kyalo tufetna yeyambulira omusajja oba omukyala gwatakola ki gwatamanyi nti amukwate mu bifo byekiki bifo byekyama eyo enkola si ya busiraamu amutikke byamutisse mukyala mushiriku si busiraamu asikambule obwere bw'omwana omuwala nti bamusindise eyo oluusi alina byazze nabyo subhanallah biki byaleeta mu maka era nga kino mmaliriza nga mbagamba bannange temwerabira nti obufumbo ibaada ng'ekitta ibaada eyo kwe kuba nti abaana adamu bayingizza nnyo shiriki n'okugatta ku Allah mu ibaada y'obuki y'obufumbo ekisembayo tuyingire mu budde bwa dokutoro mukimanye nti yenna anoonya barakaati n'anoonya obulungi tebuli walala buli mu kifo kino we muli okuwaayo obudde osoma eddiini yaffe anoonya barakaati buli mu kusoma Qur'an al-Karim baraka eri mu kusoma Qur'an al-Karim anoonya barakaati ziri mu kuba nga olina omukazi nga waaki wa halal anoonya barakaati ziri mu kuba nti olina omukyala nga si mumindigizi si nammindi anoonya barakaati ziri mu kuba nti omwana adamu awaayo obudde n'asoma eddiini ye barakaati tezirimu ebyo byambeera yakuba nti munoonya muyoola abantu ebigere munoonya ennajisi y'abantu munywesa abantu omuso tebirimu ebyo Allah yagamba nti waidha qila lahum la tufsidu fi lardi qalu innama nahnu muslihun bagamba temwonoona ku duniya omugamba mulongoosa mbukatwende nabakondomu zabwerere ala istighrab
ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun nematu nga twonoona bwonoonyi wabula nga tumanyi kye tukola kyemba mumanya nti ebbanga lye tunaamala nga twekwase ku tawhid tulongoosa ibadaati zaffe obulamu bujja kuba buki bujja kuba bulungi saba Allah subhanahu wa ta'ala tekebako mulemu waddeyo era abasime bannantaawo kuba nimuteeka darusu efaanako bweti era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bongere ebirungi era sebaraka mbudde omuwaddeyo